kubenga tetuva mu nsonga za Mirembe Bedding sakone yali bawe omukulu amanyikidwa nga Sambya Furniture ate kiri ewa CEO Infotrust nayo si birungi n'akamu era nga mawulire agava side zeyo. It is now confirmed ababiri bano munange JB Tailoring sakone omukyala CEO Infotrust tebakyali bonna era nga byatandika mpola ng'ebyokusaaga rumors zitandika okubeera nga tezitambula ku social media nti munange JB Tailoring yafunayo akaana ak'obuwala akato mbomunaye ne bebeera nga tebakwasaganya ensonga era akaana ak'obuwala ne kavaawo nga munange kamaze okubeera nga ate kafuna olubuto era nga omukyala olwamala okubeera nga ate afuna amawulire gano munange tegamuleka kyekimu era n'abeera nga ate munange agwamu awo ki depression kyasobola okubeera nga ate kimubuuzaawo ne ku social media okumala akabanga munange JB Tailoring yava nabeera nga atakola akatambi n'agamba nti bino byonna munange byanjwanjwa takerako ku makya kubeera nga ate afunisa omwana oyo ow'obuwala olubuto naye ensonga zasigala zitambula mpola era nga recently wano ku lunaku lw'abataata omukyala CEO Infotrust yasobola okubeera nga ate ateekayo ebifaananyi bya bbaawe okubeera nga atamuyozayoza okutuuka ku lunaku lw'abataata era nga pressure yali y'amaanyi nnyo munange oluvannyuma ennyo omukyala n'abeera nga ate ateekayo ekifaananyi ekya JB Tailoring naye ekyewuunyisa bwe yamala okubeera nga atateekayo ekifaananyi kino JB teyajja wansi kubeera nga atakomentinga oba okubeera nga ate munange arepostinga post eyo so kino kyaleetawo nnyo munange ebibuuzo n'okwongera okubeera nga ate ensonga zino zikakasibwa nti abakulu bano babiri tebakyali bonna era nga agamu ku mawulire agali mu kubeera nga ate gayitingana side zeeyo mbu ezimu ku nsonga ezabaleetera okubeera nga ate baawukana mbu either JB Tailoring yenkanankana emyaka n'omukyala CEO Infotrust era nga munange bonna jjukira oli omukyala akola akasente ke si omulamba ate noono JB Tailoring naye akola akasente ke alina ba clients be so endowooza batuuka ekiseera ne beera nga ate oba tebakyasobolegana buli omu ayingiza akasente so njagala kubeera nga tembateerawo ensonga ezo twongere okubeera nga tetumanya biki ebyo okubeera nga tebigenda mu maaso side zeyo wansi awo naawe ojja genda obeera nga teosobola endowooza yo kusa ensonga nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira bwe naba nkugyeyo n'ensonga endala nnyingi nnyo ezirina okubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda ngenda kubeera nga tenzikutusako tuula butuzikalira ntirako ekigalo ku video likinga sharingirako abala shekasha musomo wadduwa gwewena alina biwadagada okubeera nga totereeza oba oli wa Uganda oba oli mu Uganda oba oli luddawa mwekwate ku namba zisimu ziyita wansi ku bistika zijja kubeera nga takolako era trust me ensonga zo zijja kubeera nga tezitambula bulungi nnyo mbalidadi sana katusembule nakyo ekiriwo akadde kano ku nsonga za CEO Infotrust n'omukulu abanyikirwa nga JB Tailoring tembaawo JB mwami JB wakoze ki mwami JB watukoze ki munnange kafulu w'amasuuti kafulu kutunga busuuti Fibi munnange lwaki tewatuula wansi awo muwala wange Rebeka muwala wange bannange kyozeri beki lwaki munnange tewatuuza mwami JB ne maama CEO Infotrust omukyala yandibadde nga bannange obufumbo bw'abagagga buzibu alabika omwami abadde nga ayagala ekyenkyanga omukyala ali mulapukya avulumula omusajja n'akeera n'agamba maama ayagala kulya kyankya gwe n'otula mulapukya ogenze kusala poloti mu mataka wakati kusala byapa maama Infotrust obufumbo okukeera ku nkya nga tonnagenda mu mataka kufumbira mwami n'omugamba mwami JB munnange ndeese mwami nga sinalinnya lapukya sookojje mwami obufumbo maama Infotrust munnange nendaba omukyala nga bamukulisayo mu lusirika munnange bamusalire keeki ne bakusalire keeki munnange Fibi n'alyoka akwalirira n'emikeeka nga Yezu bwe yayingira mu Yerusaalemi ng'ali ku mbalaasi Fibi n'oyalira maama CEO Infotrust n'omuteerawo edduve alinnyeko ayingire mu kibuga munnange ate munnange nze nandikubidde omwami JB Infotrust mwami JB naye munnange yambulookinga ngenda okuddamu munnange okumuwandiikira omwami wa simu kyezo munnange nga yanyigamu desktop neneebuuza nze bannange nali nkoze eki neneebuuza mwami JB munnange nze nali nkoze eki nali sina kyenkoze
kubanga nze munnange gwali mukwano nga nkwagala nnyo ne mukyala wo mwagala nnyo mwenna mbaagala nnyo naye omwami w'ojjibi n'alyoka anteekako full stop ne munoonya buli wamu simulaba ngenda okukizuula nga ne mu blocking wajjo omanyi wano ku social media bagamba rule number 1 tovangayo kwewozaako tovangayo ku clearinga air because how can you even clear the air is invisible naye sometimes for the people that love us and hold us in a different way eri abantu nga bambi baine bingi bye batulabirako mu bulamu obw'ensi eno ng'abantu I thought maybe kambeyo njogere ate munaye no I don't know how to even say naye I think we should do much better banangenze muna Uganda nganfobya okulaba nga nkulaga nti you can be serious naye muna Uganda onnemye now tell me how a nice looking person a girl sincerely speaking mukama kwado mukuzokoze ka business ko nemulowooza you have to fake up a story okwata omuntu atakulabangako nga deep down your heart okimanyi tono omuntu simumanyi sikulabanga nako tomumanyi sikumanyi sincerely speaking notandika story like that because you want likes because you want traffic on your page no it's not right you can do better banani bana Uganda do you really think omuntu ya inventing a social media kino kyeyagenderera we are missing out on the real point we're missing out you know Uganda bagamba asirise teyejjusa naye oluusi wasiri Kenya asobola okwejjusa like personally I don't really have to explain to anyone I know the whole truth I know that drama it is social media drama and it is actually bad enough that I'm even talking about it but maybe in everything let's get the situation nonyamu kyenjogera nonyamu kyensobola okusomesaamu nonyamu kyensobola okwogerako eri eggwanga eri abantu benjagaliza ebirungi so abamanyi on media banange nze ndi muntu akubira n'abantu obulango for free not because of anything but because manyi nti the platform I have can be used n'abalala ne bagifunamu and kinsanyusanga I'm promoting amuna Uganda munange so if you're too hungry for attention on your page ngowulira mbutuufu kati olina kuvaayo game nti gundi yankwana maybe owayize nti gundi kati yanzalamu banange mu birooto muki come on and we can do better like seriously come and I give you a video yankolere video nti banange muwagire omuntu gundi banange mumusupporting instead of wekakanya think about your future as a person think about that man who is going to marry you think about you do these people even have families ngoina tata wo ba muganda wo baba abekikakyo nga bakulaba okula ebintu ngebyo really you can do better stop making social media look like come on there is a life after internet don't cause stress to people it is bad it is very bad so I don't know I don't ever think I can come out explaining myself to anyone but I just think we can do better as a generation netulekerawo that drama netulekerawo that hate speech netulekerawo okwesiba ku bantu ekiyitiridde okutuuka kweyo level twemalamu ekitiibwa sincerely speaking that is not how we should be otherwise I forgive in my heart I forgive and I wish that God forgives kubanga mu busungu mbadde nakolimidde some people because they have showed me videos nze siraba negative videos on my pages but kati people have showed me several things and I'm like no people okumanyanga you people take everything serious kana wadde siza butakakola like mufiirawo nnyo like ku bintu bitalina kubafiizaawo so wenakoze video ngamba nyumiza kusaga yange ya baby Inaya someone bambi wrote me a message kali yasose kubanga etandika evuma nampaamuuka naye abasuze enjala mwatandika ddyoge yabakuse mbwalidde bubi olaba ddage but anyway nangamba Fifi owolereza abafumbo kyogamba obeera mu nju yaabwe nze mu video yange eyo sirina mufumbo gwe nawolereza just lwakubanga okutegeera bannayuganda temukwagala mwagala buli muntu abeere musiru naddala nga mwagala mubeere ku level yemu n'abantu era bayawukanye
ne bw'onookola otya. Nengamba bannaye kaakati let me ask a question. Bwe bukeera ku makya nze ne njawukana n'omwami wange kati gwe n'ofunira muwa kubanga era ne wamba njawukanye naye tagenda kuwasa era ajja kuwasa muntu mulala era siggwe kati awo oba ofunidde muwa oba era even with me how mu mbeera ki you know nina ebintu byenjagala tutegeere oba era even yotya mu mbeera ki mukwano njagala nkitegeere nti mu situation bweti tuba twenkanye kubanga nakolako wano video era nembagamba nti nno nze oba oyo gwogamba nti bayawukanye kale gwosanyukirako era yo celebrating tasobola kufaanana lwansonga ne bwaba single mother ye abeera single mother alina ssente era agenda kubeera single mother with the present father mu bulamu bw'abaana be. Ebyo byanjawulo mukwano nti yajja kubeerayo kale nga bw'osanyuse bamuleseewo omwenkanye mutya tagenda kupangisa tagenda kujja ku media kukaaba musajja watalabirira baana tagenda kujja ku media kusaba buyambi. Same happens here. I can't. Ate ne wembeera ndi mweze nga tunja kusigala nyamba ne kubalala abo katonda yatukolera enjawulo tetwenkana. So kati gwe celebrating, okay, yes, you're celebrating, but the question is kiri even tukyanti omusajja oyo bw'ava eri agenda kuwasa oba era agenda sigala ng'oli omu ku abo batayinza kutunulako. Ogenda sigala mu abo batayinza okulaba waafuse kubanga ne mu toilets ofukamya abakazi afukamya abasajja. Okitegeera tera tolina kyofunamu tolina nti nze nabugera ku makyanga ndi single mother. I will give an example nze kanneeyogereko neme kubanga mentioning amannya g'abantu wano. Niwe bunaakera ku makya nti kale obubandeseewo sigenda kubeera ku level yo. Ngenda kubeera single mother alina ssente. Single mother nga taata w'abaana agenda kubeera present mu bulamu bw'abaana. Kitegeera single mother tagenda kujja wana kukubira ekkerere. Single mother gw'otagenda laba ano ng'agobagana nti ate no document ekolebwa gana amanya ate everything is secured. Kitegeera nti ate wali wa single mother bwamu era ne wanaaba asazewo oyo omuntu owa category bweti okumuvinga on era ye kyangu nnyo okumuvinga on okusinga naawe omuto atazaalangako. This is the reality of life. So okuvuma yesu owandiisa ebivumo simanyi mpala naayo n'oyo omuntu gye yava. I don't know and I don't want to go into that. Naye nze nakuwadde mu mboozi yange inadde nkulaga nti omuntu asobola okukozesa strategy yenaayisaawo ekintu gwe n'otya n'okutya. Naye nga bwangambye nti I am happy bayawukanye nembuuza ofunamu ki even kyeno gyewadde oŋŋamba mbuya at even with who. Wake up mukwano ojja kutuka ku buli lizuukuka. You can't be even nti someone of that category or someone of my category era nja kwangu okuleka ku mudaala oba oyagala oba toyagala era tetusobola kwenkana. Ebizibu ebyokaabira mu muzigo gwa lumu emu ngenda bikaabira mu kalina nga kuliko n'omukuumi. Ebizibu ebyokwabira ku booda ngenda bikaabira mu sport oba mu wagon. Nti era waliwo eyo level tagenda kwenkana. So simanyi kyotegeeza mu muba muli even with who. Bye bino ebitutawanya abakazi kweteekateeka ku minzaani all the time. Kyenayogedde kituufu, we need to pray for women. Muhiiringe muwone obulumi yenna eyabakosa eyabalumya atusaasira abeesonyiwe kimala. Fifi tewalabye ng'akoze watya ng'ali lubuto. Watya ng'ali lubuto luto nga lumusika. Anti fe abaazaalako ebintu ebimu tubyoge. Watya nga gwe celebrating abamukyaye kyava ate nga tali ku internet ng'abasawo bamugambye wummulamu walifuna miscarriage oluto teruvaamu. Kino kyo kisoboka. Let's think about the box. Ye gwokyawe ennyo gw'olinako empalana akumanyi nti you exist oba nedda. Is the mathing or
nze bannange neewunya n'ebintu by'oku intaneti kuno omuntu n'ofuna obusungu ku muntu n'obeera ng'omuwala naye nga mu mazima tomulabanga nako naye ng'omwogerako ng'amumanyi butabika lwakujjira naye abasinga mulina kuba butabika bakwana nze kankubulireko nakeera ku makya wano anyway nja kubanyumiza ku mboozi zange mpola nenkola statement neŋŋamba ndi Kiruddu gye bannongoosereza a full journalist of a certain media house n'akuba emboozi namba nti nazaalidde Kiruddu naye nga ne muwala wange omutakimanyi nti Kiruddu tebazaalirayo but I made such a statement nga ndi Kiruddu nazadde ne bankuba mu bagamba bagagga azaalira atya Kiruddu naye nga n'omwana omutakimanyi nti Kiruddu tebazaalirayo Kiruddu tebazaalirayo naye wamawulire mulamba yasituka nankuba eyo emboozi beewaana balina ssente azaalidde Kiruddu bamulongosereza Kiruddu era gavumenti asigadde azaalidde mu gavumenti tewali ssente yaamu era nagenda ku story eyo ne mugamba mukwano kola research simanyi kiki wasoma Kiruddu tebazaalirayo oyokya so kati media bwe tomugimanyi naye nga nakyo nze nakyeyogerera ne posti nze nagikola nevaawo neezunga ne bankuba right left center kuzaalira Kiruddu naye nga abamu ku babyogera nga bakazi bakimanyidde ddala nti Kiruddu tebazaalirayo kankubulya ebintu bina byotagenda kusanga mu nsi yonna nga waliwo abikusomesezza naye nga bye bikyasinza okuba spiritual kumpi mu bulinsi oli waddembe obutabigoberera ne toli waddembe birinnyako kubanga mu nsi yonna yensibuko y'ebisiraani ekisookera ddala okuvvoola obuwangwa gy'ova osobola okulokoka osobola osiraamuka osobola otakkiririza mu byakwa bya nnyimbe tobikkiririzaamu togendayo tobivumirira bw'oba ekintu tokikola waba tuuse kukola kikwa byalumbe gwe tobikola Yesu byakisamize gwe bw'obirabanga bitwale nga bwe biri tolinnyayo oba wagenze mu kikatuula wali ebbali okola ebibyo bateekeko omusika waabwe tobivumirira kibi nnyo okuvumirira gy'ova osobola otutuuka waggulu n'otuuka ekiseera embeera neegaana wali owuliddeko omuntu gwe bagamba lubaale yamuluma osobola okutuuka embeera neekutuukako nga teyeetaaga ssente nga yeetaaga kuddayo wammwe kukola mikolo kwetonda ku bye wakola naye guess what bw'oba tolina kyokoze munnange toba na buzibu bwonna era bisigala bye tebikuliiko obuzibu bigaane olokose ate olina byoyagala okwokya toyokya bintu byabali lokoka byesambe byesonyiwe sitaani mwegane n'ebikolwa byo byegaane kusinziira mu ngeri gy'olabamu kaakati singa otuuka waggulu n'olemererwa obulamu ne butabuka ogenda binoonya biwayo ky'obizzeewo oba tewabikwatako weetonda bwetonze nodda sikutiisa naye nkugamba mazima yeemu ku nsibuko y'ebisiraani mu nsi muno ne bw'olirinnya ennyonyi ojja kutuuka ebulayo ebintu bitabukera gwalitaliddaadde n'ekikumi gwe tolijja kuva mu misango gwe tojja kuva mu makomera wegendereze gy'ova ne bw'oba tobikkiririzamu nga gw'olina ekkubo ly'okutta eddala kwata kkubo lyo tovumirira kintu kyonna biri tobisinza naye tobivumirira namba 2 kino mu nsi yonna mu buwangwa bw'abayindizo manyi nsomako ku kaliki ez'enjawulo okutta ekintu ekitalina kikikuliiridde ate nga togenda kirya okutta ekisolo ensiri ekuluma oli wadde mbogikuba oli kubanga ekutta naye omusota mu Buganda bamanye ennono omusota bwe gulabika agamba guyina gwe gulabikiddemu era tebamalaga kuba musota gundi gwe tozanya ne kye bayita mother nature osanga omusota n'ogukuba bukubi tomanyi gye gwavudde ne weetera akabasa ekintu ky'otagenda kulya nga tekirina kikikuliiridde kireke kigende naliko eddaawo era nkiwuliddeko emirundi mingi nga bakyogerako nti ttimba tebagittira bwerere nga terina kyeridde ati si bagiwa embuzi n'egiya ne musobola ogitta abazungu botta omusota musango era bakusiba botta omusota ne bakumanya nti wassa omusota botta ekintu kyonna kebera embaata ya mu nsiko n'ogikuba n'ogitta n'otagirya nga togisse na intention
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.